Kwaniriza nnyo ku program Akeezimbira ngero omulabe wa Bukedde TV 1 tutunulira ensonga za byakuzimba n'okujjukiza ku mwoleso gwaffe gusigaddeko ennaku 14 ezo ze weeks 2 okulaba nga tutuuseyo ng'ennaku z'omwezi 14, 15 ogw'ekkumi wali ekkololo mutwalo gumu obuyiiya omutindo n'okuggulawo emikisa bino byonna babirowoozezaako nnyo mu lulimi olunyannyimbe kyekyo standards innovations opportunities ebintu bino bikuyamba ki era oba otunulira mu kuzimba obuyiiya buliwa omutindo guliwa emikisa bagiguddewo batya neyungako nga tukyalirako bano abanaffe badiringa mu condominium housing nga bazimba ennyumba ezigenda waggulu. Wano obugazi bw'ettaka buli butya okulanga tulinako bino ebizimbe byonna. Obugazi bw'ettaka wano eno decimals 25. Decimals 25. Ebyaddala. Decimals 25. Planning ebizimbe bino bibiri tuliwa basement parkings. Tutayinza kuwa you don't worry about the sunshine. So emotoka ebeera safe wali tulina privacy. Owetegereza we but there's no any balcony facing this side. So omuntu obe waliwo privacy ova mu motoka yo bulungi n'oyambuka nawe wakati lyona ndaba atona ntunuulidde ate teri akulingiriza. Amayumba bwe gati gazimbibwa wano waffe Uganda. Wano waffe Uganda. No tubiraba nga mubitadde oluusi ku mikutu. Ne tugamba mwesuduyiza mu kwesudya bweru wansi. Ne we tutuukawo wano kituufu we kiri wano tuli luddawa. Wano tuli kiwaatule. Zino ennyumba tuli ku nnyumba kikaaki. Zino baziyita condominiums. Condominiums. Ekigambo condominiums tukiwulira oba tukitafuta bubi kyeki. Condominiums kibanga ennyumba emu ku emu nga ziri ku kizimbe kyekimu nti ku fuleemu bweti kuyinza obaako katugeze ennyumba bbiri buli nyumba ng'erina obwannannyini bwayo oba ekyapa kyayo naye ziri ku kizimbe kyekimu. Awo wenyini wazo waliyo eziriyo. Awo wenyini we tujja ne tutunuulirako mu kuzimba n'oyogera ku nsonga z'ebyapa ekyapa kitandika ofuluma nga kiri ku 5 ku 10 bwebugazi bw'ettaka. We tutunuulira condominium oba enzimba n'ebizimbe okugenda nga byeddako oba kalina ezino eza condominium. Ennyumba okufulumya ekyapa erina kuba ng'eri ku bugazi ki? Ennyumba okufulumya ekyapa ku condominium zino obugazi bwonna n'okutandika ku 5 ku 10 nga ettaka lyozimbeko ekizimbe basobola ogiwa ekyapa naye unit eno standard unit okufuna ekyapa nga unit nga y'okufuna ekyapa kisinziira obisenge bimeka byozimba. Nti ebisenge ng'ebibiri okufuna ekyapa zandibadde nga square meter 6 okudda waggulu okubanga tonyigiriza n'ono agenda kubeeramu ministry okusobola okukyapprove decimal erina kuba nga eri mu square meters 6 ekitono abakola obutono obufunda ddala naye ffe ezaffe wanene zibeera mu square meter 12 kudda waggulu. Awo manja funa ekyapa kyange ku unity. Wetwebuuliza pulaani zino muzikuba mutya? Pulaani zino tusooka wa architecture. Tulina architecture ku team. Mugenda ne mukozesa architects. Kati tulina team ya construction. Tulina architecture abalina obumanyirivu obw'ekitalo ajja n'akuba architecture plan ne tugenda ku structure naye tumuyina ku team yaffe eya construction. Then wetumalaawo ne tuzisindika mu ministry nezitunulamu olwokuba na pulaani zaffe zibeera nnungi tetufuna buzibu kukuza approve eyanguyira ddala. Omulabi wa program Akeezimbira wano wenyini wenjagala okukubisaamu ekifaananyi nti we tutunuulira expo yaffe tutunuulidde innovations tutunuulidde standards tutunuulidde ne opportunities oba emikisa. Kino kye tuliko tuli ku standard omutindo guno etugwogerako wooli awo oyina pulaani oyina endagaano oba ekyogera ekyobwannannyini nti wooli wawo. Abaffe we twogera nti ettaka likendedde terikyali lya jjenjeero nga bwe kibadde mukozesezza bulungi ettaka eryo ly'olina okulaba nti osobola okufunamu ekyomugaso. Bannaffe bangi twegobye mu kibuga ne tugamba tugenze mu kyalo lwa nsonga tetulina ttaka naye bagambye wano ekiwatule ploti 5 ku 10 eri kubeera nga ya bukadde 3. Wetwagala tubuulize mukulu Kivumbi wenzija n'obukadde 3
kano konna mba nkatutte. Ekyapa ekyo bw'oba nakyo Condominium oba nayo paka buwangazi paka n'abazzukulu balikola ki baligibeeramu. Kati ekyapa kino kiringa ng'ekyapa ky'eky'ettaka. Osobola okukikozesa okugitunda, osobola okukikozesa okwewolerako, osobola okukikozesa nga oyinza oba n'ekyapa ky'eky'ettaka. N'obusika busobola otambulirako. N'obusika ne butambulirako. Ate nga teri asobola kujja kyoba neraligira nti ate bwe bajja ne batutunda ne bakola ki tekisoboka. Sokoleke ekyapa kino kyompa sobola ga Shakurah nakandi ku nnyumba yange ey'ekiwaatule giwadde mutabani wange kawedde mu bulamu nga ntegeera sikakiddwa n'agisangawo singa mukama akuteeramu omukisa Condominium zino ne ziggwawo wano oba okyabeerawo okukola ki nga ggwe twagulako nga nze wano ekitubeera ekintu ekyo kitutiisa era abantu kibalemesezza nnyo tikituufu mwatuguza ettaka tutambulemu abantu balabe kuba wano wuwo wampise kiri nti watuguza Condominium zino nentwalako Jime nantwalako Matovu Saka Nasanga and everyone tumaze okukigula ekizimbe kyonna omugaso gwo ogukusigaza wano gubaaki abantu babyebuuza ate era babitya omugaso gwange oguyinza okunsigaza wano buli gumu tinandiyagadde okusigalawo nga mbamanejingirako muleme okubonaabona nga peva zino wozirawe zinyirira bazikuuse amadaala ogenda galaba makuute osigalawo ku maintenance. Yes, nsigalewo ku maintenance ate nsobole okubanga tekibamenya nti sandyagadde kujja nsange ng'ekizimbe ennyumba gye twakuguzanga enyirira okutuuka ate wabweru wonna wabulabika bubi nga n'abagenyi bwe bajja bakola ki kigwawo ekikusigazawo gwosigalawo to protect your name bamaintainingira bulungi kubanga nina interest mu kintu kyetwekolera ngaffe tetuyinza kwagala kiraba nga kidepreciate tewajja kiryamu bulya kugenda sikulyawo ate twagala nnyo okubeera okumpi ofune obukakafu nti naye wabaawo ekintu ekizize ekikusumbuye sigamba nti ate kati ngenda banoonya balagawabeera wano naawe ku butaka kikulu naye oba nga tomutwagaddeewo nga mugaye bannaye mumaze obagulako mutuleke tuleete maintenance endala etumaintain tetukinaako buki kyolina kyoyogeddemu bantu bangi bagula ettaka bagula amayumba agawedde okuzimbibwa aba yakayingira abaddemu emyezi bawa nnyondo ettaka siriryo temwinaako bwannannyini so kituwa amaanyi omulembe programu Akeezimbira ebibuuzo bibadde bingi bye twebuuza nti ddala bano abatuguza ebizimbe oluvannyuma lwaki balemerawo omukulu akirambudde bulungi Jonathan tebabeerawo mu bubi wabula babeerawo okulaba nti tewali kikutiisatiisa oba kutofuna kukangibwa woli nti waagundi lwakuba bakyaliwo nga bannannyini okulabirira n'okukuuma ekizimbe ku mutindo wemba muzimba ennyumba zino mwalowoozezza ku muntu kika ki kati ennyumba zino kubanga Shakurah ntandika ekizimbe ekyobuvubuka njatandikira mu rumu emu gikole nga zifuti 16 nteekemu ekitanda kayungu tetenkanya obulamu wenfunayo ennume eŋŋamba entutte tuli mu ddabo wetuzaala ne tuzimba amaka naye wano buli apaakinze mu bedde mwatandise na nnyumba ki sinalabawo mmotoka gyempisa mu maaso si mu bedde kyokka abantu bonna omuntu yenna okuva ku bantu abawansi tubalowoozaako okuva ku mwana nga yakava ku campus tubalowoozaako nti tuzimba ennyumba nga tuyita studio apartment esobola oba ey'omwana ali ku campus oba eyakavayo bachelor tuzimba ennyumba 1 bedroom esobola eya young couple muli babiri mutandika okwezimba tuzimba ennyumba 2 bedroom esobola obeeramu family entonotono tuzimba ne 3 bedroom oba penthouse omubeera abantu family egaziye so bonna tubalowoozaako ate era mu bbeeyi ensamusamu Jonathan tuve mu biboozi tutwaleko tulabe by'otunnyonnyola bakyala abeerayo agambe nti nga mmala ogwokusatu okuntikkira wano we watufuwe nnyo so wano ogezaako kutulambuzaako ku nnyumba ezimu
Shakurah eno emu ku condominium zaffe ekirulo olaba mahogany step door oliko lens so obeera wano n'olaba ali ebweru nga tonnaba nakugulawo n'omanya ani ajja n'omanya ani ajja emba simwagala ne siggulawo nakanywe gezaako okwetegereza ebintu ku bye tuteeramu gwa client switch ze tuteekamu zino ordinary gezaako leeta ekintu ekyenjawulo so kati eno ennyumba ya bisenge bisatu nga lino ly'eddiro lyayo ena dining area wano erina eno open concept kitchen okuli granite worktops wetwogera ekigambo condominium yes bino byonna mbisaagamu batuli mu nnyumba ya muntu wano tukuwa ennyumba ng'eri fully finished oba oyagalamu ne furniture tugikuwa ng'erina fully furnished ennyumba ya bisenge bisatu nsobola ogamba nti kati akasente mpise nako maze okusootinga wansi wali nompa ebisumuluzo nenebaka bwebasi obulamu ne butandikira wano engoye zo kwebaka bwebasi okay. Wano wenyini nzikiriza nkutwaleko ko mbulangu wabakama baffe tukyali ne mukulu Jonathan Kivumbi nga tunyonyola ku nsonga za condominium house setting or building. Nkukulisayo nnyo okuva mbulangu wabakama baffe akyali ku programu Akeezimbira nga naffe tukyagenda mu maaso okuwulira emboozi eno ey'ekigambo condominiums. Condominiums kino kitutawaanya olina omugamba condominium ng'akitiira ddala byabafunyi byabazungu wane bwaffe tebinnatuuka bazze kutubba ddala kituufu singa oyingira route eno oba ekkubo lino erya condominium twagala tulabe birungi kyebirimu bibi kyebirimu bwe tunaamalira sho yaffe eno naawe onaaba osazeewo okukola okusalawo okwo nga ggwe omuntu katugende maaso ne manager Kivumbi atutwaleko mu nsonga eno ya condominium. Condominium ngakyo from definition kitegeeza apartment gyoguze ku kizimbe kyemuliko abalala abangi so oli waba yayiya gitunze bwatyo ng'oba eri share oba temuli kitchen temuli ye kyaba yeyo just abajjeyo makulu ga kigambo nti condominium toliwo wekka mu babangi ku kizimbe kimu ku myaliriro egy'enjawulo so kati wano 5 square kyetukola ekyenjawulo ti condominium tugikuwa naye nga ddala waka it's not just a word condominium it's a home ewantu wootuuka nayo n'owulira nga you feel at peace. So wemanzize nesaagala interior inside like paint yes nina right ekyusa bulungi nnyo tuyina ebintu bye twagala tulowoozeeko olwo tutunuulira obuyiiya mu kuzimba wojja n'ogamba condominium n'okola obuyiiya bw'ennyumba bweziti nti gwe obuyiiya wagamba ko oteekemu furniture ebeere fully finished ti omuntu asobola ogamba ebikadde byonna ebiku bisigale gyensula tandika bulamu bupya kiyamba ki omunnayuganda ali eyo okugamba nti yessaawa nange nettanire condominium houses nve mu kuzimba eyange kimuyambirawa in terms of saving kimuyambirawa in terms of security property security oba okukuuma ebibye kimuyambirawa yes kati okugula condominiums zino kirina benefits nyingi okugeza esooka condominium zino zisevinga nti sente zokozesa kati mu kifo nga kino ono prime kiwatule ekifo nga kino okugulawo obuguzi poloti sente ezigula ennyumba ewedde kuffe condominium ziyinza n'obutagula ttaka wano wetuli poloti eyatano ku 10 ziyinza obutakola ki obutagigula oyogedde ku bbeeyi tuli mu nnyumba ya bisenge bisatu bedrooms 3 abalenzi abawala ne master bedroom omuntu atulaba ddala opening eno eri so precious nungi eri welcoming ya sente mmeka ennyumba ya Bukedde just 5 ate nga tukuweera ku payment plan kati benefit zizino kanzikuleetere nno madam no nina kyentunuliramu ennyumba ya Bukedde 5 eri ku mwaliriro
ogusembayo nina view ndi mu prime ekifo tina wenkeera enkya nga waliwo anzoganya nti abanja ndi ku prime like plot sobola ogamba no you can't take this for the do this for me ekyo kikulu so tutunuulira nti abali eyo nga bakyagamba nti nze kanzimbe sijja yingira nnyumba nzimbe ezo bwe zityo tutunulire property security eri luddawa saving in terms of cost then ne saving in terms of time condominium eyambirawo munauganda ng'otunudde mu kamera zaffe za Bukedde TV1 saving mu bya ssente condominium ya layisi ofunye ekifo ekirungi kyoyagala ekyekirooto kyo nga buli kimu weekiri amenities nyingi nnyo security nungi kati mu security wate wanjawulo kuba wano wetuli waliwo 24/7 security ogirabye n'ekirala nti olwokubanga abantu babaamu bangi toliimu omu ng'omuntu ayinza oba mu kisaakaati kye omu tibakulumba budakiika 2 baba mwenena babakoze eki wanene abantu waliwo abantu abasukka 10 bayinza oba abantu nga 12 abali mu community eno so being a community kizibu nnyo ababbi okujja obbalumba Jonathan omukulu tetunatambulamuko ku bizimbe bimu naye nga bwe kibanga condominium mwakijjeemu amalala nga mukyusizzaamu kituwa amaanyi weyogedde ku bisenge bisatu tutandikire wano kubanga kiba kibi okuyita kwasooka n'ogenda kwasembayo guest bedroom nga woogiraba eyina balkoni yaayo balkoni nga zibulungi osobola otekayo ntebe otekayo emmeeza yo nolaba ku baneighbor olengera byo ennungi byogiraba then egiramu wardrobe nga woozirabye self contained sokoleke buno buli bugazi ki eno 6x6 yes wana na space wali area office table in case you want to work from here or you have kids that want to study from here bwana kusoma wano space ready yes sokolinde muko 6x6 wano ndaba mutabani wange omukulu nga wasula kigazi bulungi winters ez'ebitabo asomera wali wetulaba wano ndaba omwana wange ow'obuwala ng'era yaliwo balkoni naye agirina alina space bulungi washroom yino kigazi bulungi so tutunulira washroom kya buntu eno emikolo egibeerayo omuntu agikola bwomu wagazi bulungi omanyize nina ebintu bibiri byenzikiririzaamu mu nnyumba eyange wennaabira ne wenfumbira oba okitegedde so omuntu wabanga ali mu kisenge no sokolindeko jona waba ali mu bathroom for sure nga nsobola okukola bwe nti this is really big ate nenkola bwe nti nga sobola kumalayo This is the master bedroom. Osobola okwebaka bwoti noko wano ng'olinawo akattoko osobola okukolera eno ddwirowo balcony engatto opanga w'oyagadde kuba togimalaawo obuliri king size njiraba eno si 6x6 emalayo so etwogera ku bathroom oh yes kituufu hita zizino zonna
tutambudde naawe okuva gye twatandikidde nga tutunulira ensonga y'obuyiiya, okugulawo akatale, emikisa n'omutindo. Kino kituwaaki? Condominium ebiseera ebisinga tubadde tumanyi nti kyabali babedde, naye woba osobodde okusinziira ddala omuntu gwe tugamba wano nti osula bulungi, ennyumba erina okuba nga eyingiddeko obukadde 100, tebuba bwawamu era buba bwa mpola mpola. Oluusi n'ofuna ebizibu bya insecurity, n'ofuna ebizibu by'okwata ettaka lyo bajja balikaayanira. So bano aba condominium bakulaga nti management oba nga bo basigalawo okukubakuumirako ekyo kye babaguza, bwe muba temubeetaaze basobola okubaviira. Nga mmwe abasulawo ne mbanga mulina association ebatwala mu maaso, oba musobola okubasigaza ne musigaza ne association eyo nga weeri. Naye bino byonna bwe twogera mu kusula obulungi kyeki era okirowoozezaako otya? Bye bino bye tulina okulowoozaako. Nze naawe tulowooze ku condominium, weesalirewo kiteeke mu ndowooza. It's an investment. Oba oterese ssente ez'abaana bo ze batalimanya muwendo. Wano wenyini nzikiriza wemba nkusibulira naye nga sirina kusibula nkujukiza nti tulinayo omwoleso omwezi ogw'ekkumi tubuzaayo weeks 2 zokka okubanga tutuukanga ennaku z'omwezi 14, 15 wali ekololo okuyingira guli omutwalo gumu. Bano bonna be tulina aba condominium, ba surveyors, quantity surveyors, land surveyors, tuyina abakubi ba plan, ba architects, tuyina abazimbi, civil engineers, plumbers, electrical ba engineers bonna gye bali. Tukole kya jangu sasula omutwalo gumu, yingira mundaawo, interact with all experts okubeera nga bakuyambako mu nsonga y'ebyokuzimba. Wano wenyini wemba nkusibulira atakuumira mpeera ku nkuumire. Shakurah nakandi wentambudde olunaku olwaleero. Beera bulungi, weeraba.